Yasooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Ekyali ntandikwa efirimu by Duncan Kataala ate nga Kyomuhendo Angel ye muwandiisi w'olugero. Entandikwa firimu egenda maaso ate nate so nga Muwanguzi Junior executive producer wa firimu eno batugamba Namale Vicky ye welfare ate nga Ronald Musiru najja akola ku locations so nga Kidde Esiterewo yakuta ekifaananyi. Ekyali ntandikwa egenda maaso ate nate Nalwoga Roda ye casting designer atenga Mwesige Alex Kalyama Duncan Kataala editor Mwesige Alex Kalyama. Kyomuhendo Angel costume designer Muwanguzi Junior transport yamukozeeko ate nga producer Duncan Kataala ate naira director okuntiko. Ekyatandika butandisi n'omusezi asooka okukolaga ekintu ekyo n'omuzimu aba agugobye, n'omuzimu gufa gwekokola obutadda ku nsi. Sam Kapoor original names baasi okwejaga kwennyini yeejaga bwejezi mutaka buli kimu alaba kyekyo. Awunyiriza nnyo nasooka abala wano omutima guli waguli eno mutima gwenjagala lengera laba Kataala agenda okweregereza. Yalengera omutima bagututte gwe guno. Mutima Kapoor bamesaba mutima goma nga jambula. Duncan yadduka emisinde Kataala nga sibannalya gugwe omusajja ali biza ali mukulya mutima bannange. Kati muli munda Duncan awulira muyendooza amawoowolo gatokota kuba kiri kye bakoze kimumazeemu amaanyi. Embeera efuuse embeera, enjala eringa enjala ng'asooka kunaabako. Oyisooka bw'okyanaaba amaaso ne bakunona ate bali tebalina we batavanga balya, bayinza okuvaawo n'afuna ekicupa awo amazzi gaddugala wange kwe kusooka n'atula ebbali
waliwo embeera nga ennyonta ekuluma nga tokyafaayo bamazzi gali muki oba gali muki ng'onywa bunywi n'asooka akuba kaddulingi muliwa mangu wano ani ajja abanoonya atwagazaki Duncan n'asooka asidikira wano Kataala n'asooka azimya omwoto omusajja n'alyoka laba livansi ayingizaamu livansi ne bano banywa ku gano nga takkuta naye kansooke nkuyolera omusezi wano yamusindika mazzi yasindika omusezi mazzi ani ankoze ekikolwa ekyettima omusezi agenda talemereddwa amazzi nagafuukudde oba leero bananywa banne ani ankoze ekikolwa baasi leero bwaziba bakyayigga ssebo n'ekiro bwaziba bakyayigga n'ekiro efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Duncan Digital Studios ekyotera laba nanyini miswiba alo ne bakukwatako toyinza kuwona nsogosogezo musooke mulinde enfudde mu Kyotera Film Production mukakkane n'abasezi bagezi kati ng'era bw'omanyi Kataala ajja ataalakana baamulabye dda awulire emmeme labaayo oba amanyo ge gamulisa gy'alaga baasi mukatayize njagala nkakuba effumu mu lugongo gongo wano katambula kakutambi egenda maaso baasi Duncan bamunywezezza nabagambe osobola okuleka ndi aba Kyotera Film Production obasanga ku YouTube channel yaabwe eya Kyotera Film Production okubano ndaba ebina Uganda bingi byakuzanyidde yakanda kwegayirira bami mundeke ngende kiringa ente mulufula bwega abagizeeyo ebwabwe bambi siriddamu bamanyira gwani agameni okuba tukufuna kumanyira omuyigo kitegeeza kulya nva jangu Kataala ne bamuleeta Kataala ne bamunyweza Kataala aleeteddwa yazirikanamu alaba bano aban'ekisa bamalirivu mugenda kusigala wano kale musooke mukuume muntu ono ono tageza n'avaawo genda kuddeyo kuyamba abasigadde kensooke ndabe nga tugira bali abasigadde tuleete enva endala baasi ogabana ng'ennyama ewezze yazirise agenda okudda engulu ke baamutadde anosese n'azirikamu bakyajinga babongoota agenda okwetegereza bakyajinga omusezi wa bakyajinga abange yeebase okyajinga naawe okyajinga kale mukyajinge Duncan ne yeetereza alako ono agenda okwetereza wuli Duncan nayingira akasuku Duncan yayingira akasuku
ne bamunoonya bamulengerako akasaati ke kamwawaabira akasaati katangalija laba ekiri mu nsuku awunta aweta amakoona Duncan yaweta amakoona Duncan baaba egenda maaso enkeera enkeera ku makya abaana b'obuwala bambi basula mu nsiko nga batiguma kutaasa bulamu. Embeera efuuse embeera enkambwe, embeera efuuse embeera enzibu. Aba bayigga ba kafubamba kwata awo bokwata nange nkwate wano. Egenda maaso ky'omuhendo Angel tunulira bayize kuva kiro mpaka n'emisana bakyayigga. mulina jangu uno akutte jangwa nawe kirina ogutumbu ogunene guserera. Abadde asirikidde mu buti, abadde asirikidde mu buti. Teri muzannyo. Kumbe wona salimba wekuza tupate zangu musasire bana ba mama ate fe abasezi tweddira tuli bakika kyofe tugenda kukulya tugenda kukulya munva awulira sirika okutanga olekana n'okutanga okaba yagalawo ki leeta wano jangu totukabirira. Efirimu egenda maaso. Gwe wemala ano mba mmaze, wenva wano wempasuka ano mba mmaze, wempasuka wano mba mmaze. Kale okusoba kwandibadde awo naye asattira. Kusattira kidala nnyo. Kiki nawe Kawuna otambula otya nze nange simanyiye. Kawuna atambula asamala busamazi. Bali bannaffe bonna kati yali enanka babalidde bonna era siraba nagwingira yagamba ontomere duka ng'odduka bibyo Kawuna nesonyiwa ne naawe padolinda. Kawuna toddamu kwogera toteesa kintu kyonna ndaba onneekwata mu mugongo onneesibako leka nayo nkukwenywezeko ndaga wetudda. Kawuna vaayo Kawuna bamulese laba Kawuna jiwunye ye muwanguzi Junior ligino nemuzi amaziga akabaga mwana ayonka eno batutte enva. Basi ono yali munaffe mu lutalo lwasooka era tumusitoko nga gyali ntugamba katumuleete wano. Tugende muleete n'abalala. Tugende.
eno ssentebe w'abasezi yatuma bagende beyongera okuleeta ulira enduulu naye abasezi balimba n'otuuka n'ogoba ntawera kiro 4 wakati baneno bagenda kulyamu kimagumba meerere basezi abantu amu mubaleke bambi kakazi katukagene emikono kasigaza nkokola naye omusezi agamba era tujja kulya supu tubanyamanya kulwamwe bana bemanyama bazibu nnyo fidi bagiyita SIDDA manyama egenda mu MK Majestic Plaza level 5 eduka liri namba 8 esibuka ebina Uganda ate nga tukugamba nti abakyotera film productions bakoledde YouTube channel kosobola okusanga ebina Uganda byabwe n'obiraba online egenda maaso filimu SIDDA manyama twandigambe ne bayoola enva zaabwe naye ke tugambe ne bayoola engombagomba zaabwe ne batwala mugine wenako gweuzanyazanya kati twagala muzanyo gonna owulire naye bambi mutuleka bawanga noonya naffe tubadde tunoonya nva ne baleeta bama batawanya ekyalo kino ne bagenda maaso n'okuleka ne bawaabira eno yennyama ezuuliddwa be bantu abadde bagenda maaso n'okwereeta ku kyalo kyaffe nga batuteekako emirerembe awo nga mulamu basi tugenda gezaako oyina kubeera wano paka nga tumaze okwekiine kati twagala tube nga tulaba oba osonyiyibwa ggwe oba tulaba ono bamulabe ng'aliko nebbala zaki kireka abasezi nabo yeegomba n'agamba ono tetujja ku mulyanva naye tusobola okuba nga alina omugaso omulala nga ssente basalawo kiikino ekikyala kirina omubiri bwakizaalamu obusezi obulalawo aba akoze bubi gw'olina amaddu ate nkuleka nnyo okuuma n'oyagala ozanyire ku nva saagala bintu ebyo owulidde ekyo tokiddamu kati ekintu ngenda okwekanga nze yalesa ebisinziro byange 2 nsanga ekimu okiridde gwe ssebo newekusa omwana gwe njo kuzaalukuka ekyo sikyagalira ddala owulidde yenye ssebo taata kale kati bwe mba nkulekedde enva ozikuuma eba guba gwakuuma owulidde n'olinda n'enzira n'enkugabirako omwana yeegabira enva aba mubi nnyo tolaba enva enzibe we zikozeza omanye enva woba obba nzibe okogga era bwe bituwangazizza n'agenda maaso n'alaga omwana ono ekyo kyo ekyokwagala enva akoze bulungi nsiimye enva zino bw'oba tolya nva towangaala neŋŋamba kati enva bwe bawangaalira ng'ate eno waliyo omugabo gwammwe sibonsonyiwo nawe bambi tuleke bambi nkwegayiridde nyala kudda ewa bba wange bwe wali ojja wamugamba nti ojja n'olaba enva ezinyirira laba entumbwe kala mubeereyo nga mukoonakone sebo waliwo enva ezikwasa ennaku mumire bwe efirimu egenda maaso mujje mufune ku mugabo ono yajja kugira abeera mu mbuga kati balina engeri n'atandika okwawuza omanye ono ayagala nnyo ennyama eno ey'abakyala ayagala nnyo ennyama y'abakyala abavubuka balina okulya ennyama y'abasajja ekappye ogwa katumbwe nga kasibye n'okafumba mu nsaka nga tekajja kati ye ayagala nnyo abakyala bano atokosa akatono nnyo atokosa akatono yekidde esiterewo ebbeere lino ayagala ebbeere omusezi wamukulwana buli wasalasala ebbeere olwalisaamu ennyaanya ebbeere lino byabazungu lyosuulamu lino oteekamu akatungu nelikuba akawoowo owulira omusezi omukulu kati abagabira nnyo obukapa buno obukapa obutayagalira ddala temuli savuneeri kaba kakulunga bulubandi mungi kategerekeka ne kimbo eriiso nga likuzannya nnyo gwe ndaba lize emunye zijjanye ono ye ngenda muzo okusume akoleki alime yajja kubanga kati ono engeri omukapa bagenda mulimisa
omukapa bagamba bagenda mulimisa kubanga tajja kukola nvuyo kubanga bano ab'emibiri be basaana bano okalirako muwogo wo ng'agenda kati akomusoka ennyama towangira ennyama somutuzo n'ogirya bw'okyongera yabagaana okuddamu owalula ennyama ennyama bagirya nga yonna erumira baasi oba agenda okulima kaleekaleko laba kataala atunula ng'ekyegaaniddwa panna alina akayumba ke yagwako awo alina akayumba ke yasanga oyinza osaba obuyambi abatali watuufu ali wano abundabunda bubunzi ati ogenda okweregereza engeri tajaddukira mu nsiko kati ate bw'asanga amayumba atandise okwetegereza alina okuba nga atambulira kumpi n'amakubo ayita mu bitooke baasi firimu yiino waliwo ayingiddewo n'eggaali ku kyalo ky'abasezi tekyetaagisa mbwate mbu bwakiro simanyi misana waliwo atunda akava bannanga ono ye teyafudde ng'akolola teyafudde wadde olufuba ono yafudde accident ayira wa muluma era museera kakiro tujja kwongezaamuko ekyalo ky'abasezi baleeta mayiti misana naawe leka totuseera lwaki oyongeza naawe gundi tema wano kafubafuba afazaali engeri gyali musajja oba ontemere wano ku gundi ku ntumbwe ngiseera nnyo eyo kati gira tulekale mpozi nkuwe kabuuyi oba ebyenda bino saagala kumwe nga nkuyisa bubi ngenda kuwe kabuuyi kankuwe kabuuyi naawe tema ku lubuto awo amakundi ago ngaagala basezi kyalo ky'abasezi tompa ebyo naawe nkuwadde wano gundi yonna wagambye ntuyagala wakanaana afazaali nteeramu ne ku biyindoyindo teramu ku biyindoyindo soka olinde ne naawe wandinsalidde ku mimwa gino afazaali ne gibanga ennyongeza mulimu amasavu gakola mangu buto n'ensiika enva ekintu kino tewandinkoze bwotyo leka tulabe kyalo ky'abasezi kale salasala ateekemu teekamu leeta gwe tubagire baseemu leeta kyalo ky'abasezi asibye mayiti ku gaali lwadde kiki naye naawe lwaki totusalidde wano ku mawuggwe sala mawuggwe naawe togalemera ga bwereere kale nkongeza amawuggwe mawuggwe kale naye maama kyekyo kajja kale kabadde nakalasita kabadde kalasita obulasita buwooma neno naawe bwewotulako tuseera bano abaakisidenti tebalwaza nayogera n'oleeta abalwadde bafudde sumaama wairindi sumaama abalumye kaboto nga bamazeeyo n'ojja oli omuntu n'okolola enkya tetwagala ebyo kale ketugire tulabe leeta sente zaffe tugende n'abeeri nino batwalira budde bwakutunda nva misana tuku kano kalo bakayita manyama firimu egenda maaso ye muzeeyi kalyama ng'ayongerayo eggaali agenze kutunda nva bannange temuli amaluma ebijanjalo mubiyiwe ndeese ennyama yiwa mukene batunda kinva ki kataana abaali awo ogenda okweregereza sooka olindeko siteekebwa ku minzaani yasooka akava babayisaamu eggaali maama
abasezi beeno naye ensi bannanga obusezi basibye ku gaali yafudde accident temutya fudde olwavaamu ensi eno bannange yeekoze ebintu abantu beeno beekoze ebintu abantu beeno beekoze ebintu bannange egenda maaso kaakati musajja atu yadduka ogenda okwetegeza atandise okusanga amakubo amanenenene eringa mainimu labayo kawuna yasigadde mu nsiko kawuna n'enjala eruma naye ereeta ebizibu oba mpumulireko ku mufenensi kawuna ng'alinnya mu fenensi kyonna kyabala kawuna mukama yamanyi kawuna kyonna kyabala katonda yamanyi Duncan wuno nga tayingira olubugabuga ng'ayingira olubuga kyava awummulirako wano aba ali awo ng'alengera ekyana kiri ku ssimu ndowooza eno mu tawuni tebalya bantu bamuli otya munange endagirira takisi ezipaakinga ezigenda e Kampala zipaakinga wali olengera akapanda wakirirawo otyo wansi wali paaka awo atuuseeko muki wuyo ng'ayitawo Kampala waliwo duloni awo tugende mwana mama yingira giswame mwawo tulawo ogenda okwetegereza kataala bwe yajja n'atuuka ku paaka omanyi bw'olinya emmotoka nga yegenda ewamu olabira ddala nga kyekyo baasi olwalinya emmotoka yaza n'ekikopa ati ni mwana Amiina ng'ali soka olinde nga tesimbula yeekengera buyinza okuzibira wano kaakati no twamuleka akyetegereza naye ng'emmotoka yo tulengera yali esimbudde wano we tunaatandikira batugamba bajja jjongerako bwetyo bigenze vudde mu KYOTERA film production bwetulaba SIDDA Manyama abadde Duncan Kataala Muzeyi Kalyama Mwesige Alex Kyamuhendo Angel Ronaldo Musiru Chide Sterewo Namale Victoria Mutesi Scovia Lubega bali ku Dembe Goro